Yes, eyekumidde ku mukutu good talent gwasingira ddala okubeera owakabi. And of course nawe atuguddeko olunaku olwaleero nja kusaba obeere nga osubscribinga tusobole okuba nga tufuna amawulire ffenna agatukolera aga entertainment. Kakati amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero era ssaawa zino ge mawulire ageekuusa ku mawulire agafuusa amawulire mu ggwanga Uganda, era nga amawulire gano gali wakati w'abantu okuli Sheila Gashumba, Godz Plan n'abantu abali involved. Yes, tukimanyi bulungi nti Godz Plan avuddeyo nga alina obuntuntu bwe yeekolaakola okulabika nga aswaza Sheila Gashumba, naye nga bangi basirise. Kakati omwami Rickman naye avuddeyo n'agamba kandifendinga omuntu gw'empito wange oba kandifendinga girlfriend wange Sheila Gashumba. Tujjukira nti Mark ono omwami Godz Plan nga ali wali mu kibuga oba ali wali mu ggwanga erya UK era nga gyasinzira n'abeera nga akola ebintu bye. Twamulabako yakola bu video n'akola text wamu ne audio ezaali ziswaza omukyalo ono nga zigamba nti ono omwana tagabye sumbuusa woowe, ebintu byabyekolera bw'atyo, tafuddeyo oba bimulabisa bitya oba bitya, ye waayagalira waabikolera. N'abeera nga era yavaayo nga complaining nga bamaze okukyawagana, naye luli nga tanaba kukyawagana yali tabiraba. Era yavaayo n'atugamba ono omwami Rickman yamutya nnyo kubanga y'omu ku baali basinga okuba bakyali be, naye tamanyi lwaki ono omuyaya ate yamulyamu olukwe n'abeera nga yeddiza Sheila Gashumba. Kakati Sheila Gashumba ye n'abeera nga bw'atyo ebintu byo bw'atyo bwabigabaagaba, era baatunyumiza story eyo ne tubeera nga ffenna tugitegedde. Kati omwami Rickman avudde n'abeera nga agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abeera nga ayisayo obubaka obutabadde bubi ku muntu gw'abadde adifendinga, wabula nga nte buyinza okubeera nga yes bunyize nnyo ba team Godz Plan oba ne Godz Plan yennyini nnyini. Omukulu Ricky avudde n'abeera nga awandiika bw'ati ku Twitter ye, agenze n'agamba omwami ono Godz Plan, n'agamba nedda naawe leka mwana muwala ayake, leka ensi erabe ekitangaala ono omwana kyali, leka ensi erabe ono omwana obwakabi bwali. Tokola ki? Tozikiza kitangaala, tomukkiriza mwana ono kubeera nga abeera mu kitangaala lwa kubeera nti gwe ebintu by'oli okukola okubeera nga onyigiriza obulamu bwe. Nabeera nga agamba nti buno obulamu ffenna tubumanyi, obulamu lugendo era buli omu ayina engeri gy'aluyitamu era buli omu ayina engeri gy'agenda okulutambula. N'avaayo nga yagamba Sheila Gashumba teweefiirayo, gwebeera mukakkamu, kola bintu byo, wummula, background togifaako, abo abaleekaana ebyo kyolina omanya nti noise yabwerere bo boogera, akoze ekirungi n'akoze ekibi bo basigala bamwogerera. So kati mwana muwala gwe just kola bintu ki bikusanyusa. Ye Rickman avuddeyo n'abeera nga nte yes amuwagira buwagizi kubeera nga akola ebyo ebimusanyusa, so si kubeera nga akola abantu bye baagala. Ye kasita alaba nga tekimujja ku mulamwa abeere nga ate ye akyekolera. Naye nga ye Sheila Gashumba ebigambo bingi ebizze nga bimwogerwako. Ojjukira wano mu show ya Ruga eyabadde yakagwa mwana mulenzi ono mu Nigeria just 22 years yabadde wano mu Uganda, naye era engambo zaayitinganye nga zigamba nti bannaye Sheila Gashumba ono kwegamba buli omu ng'agamba nti Sheila Gashumba ne Ruga bandi banga balinawo engeri ng'era abamu bagamba nti ayinza okuba mbu yamubegeddeko, newankubadde nga Sheila Gashumba yavaayo era n'abeera nga ku Lwokusatu ategeeza ensonga ez'obulungi nnyo. Yali wali ku TV emu mu ggwanga wano waakolera ku NBS, n'abeera nga atereeza ensonga eno abantu okubeera nga abamanyisa bulungi ensonga ye ne Ruga, n'abagamba nti nze ne Ruga abanaye tetugenda kubeera nga twagalana, just oli ndi OPR we, era ono omwana nze omu kuba mufudde omuntu oba okubeera serebu mu ggwanga oba mu nsi zonna oluvannyuma lw'okubeera nga nze ne Ricky ffe bennyini ffe kubamu ku baserebu abasinga okubeera nga tukola akayimba ke ne tubeera nga tukateeka ku TikTok, ensi n'ebeera nga ekamanya. Kati bwe yajja wano of course yansaba abeere nga nze amubeererawo kubanga nze mundaba sitera akola zi show era sibeera ku zi concert. Sheila Gashumba bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga atereeza ensi, n'agamba mwena bamugamba mbu ye ne Ruga balinawo ekigenda mu maaso nti tategeera ki kye mubeera mugezaako kubeera nga ate mumugamba. So kakati ye ensonga eriwo Rickman avudde n'alwanirira mukyala we n'agamba nti wamma gwe mwana muwala kola bikusanyusa, Godz Plan talina kyakugamba. So kakati mukwano gwange ku lw'amawulire ngaago era n'amawulire agabeera ga trendinga mu ggwanga Uganda, nja kusaba ekintu kimu, just nyamba oba tonaba subscribinga teekako akade obeere nga buli ggulire erijja gwasooka okubeera nga olimanya ate obeere nga yes otegeeza n'abalala. For now sijja kubeera nga nsukkawo, nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkumira. Bye.